okwezaalamu kirungi kati naye ate ne weesanga ng'ate kirina nakyo ebibibi. Pastor Serwadda recent yavaayo n'asomesa n'agamba nti tekiriko buzibu okuwasa omukazi ow'omuziro ogwa. Tugambye muggulu bafumba emmere wali yefumbira eddene. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki. Tukweyanziza nnyo mulungi akyekumidde ku Uginawo TV amanya n'eddoboozi nze Stone M. Tukwebaza byonna byewerekereza n'obudde bwo data waffe n'otuteerako oba n'olaba vidiyo zaffe. Olunaku olwaleero nga bw'olaba ku seeti ndiko ne Musumba Peter nga tusinzidde wano wa mpozi Musumba ku Ubuntu wano eri mu kitundu kye Luggala. Tukweyanziza kansoke muku atubuuzeeko twolekere ekyatuleese olwaleero Musumba soko babuuzeeko. Omulabi waffe wa Uginawo TV nsanyusa okumanya nti gy'oli Mukama yeebazibwe. Nze Musumba Sekitoleko Peter ndi wano n'omwana Stone M. Mukama yeebazibwe ssebo. Ogamba otya eyo? Sigamba lwakuba ennaku zino bannaye kye mutukola ekiri mu kkanisa era kyovula naawe tugambe munoonyezaako tukunoonye tusisinkane oyongere otutangaaza abalokole bamu ennaku zino kiki ngenda batangaaza sirina buzibu. Omulabi waffe laba vidiyo eno ogimaleko kubanga bingi bye tugenda okukola bingi byogenda oyiga. Nze mukimanyi kasita ntula mu kamera bwenti ndeeta kuyigiriza. Nze Musumba Sekitoleko Peter nsangibwa Luggala ekkanisa yaffe gyeri mu Luggala muno mwennyini bagiyita Prayer Power Church. Mukama mulungi nti ekkanisa yaffe tubuulira Christ ate wamu n'okusikiriza obwakabaka bwa Sitaani. So ffe kyekyatuleeta era nkwegaidde beerako ne ku service zaffe ku Sunday zibeerako ku online. Mukama Katonda akuwa omukisa. Online ki? Online channel bo bagimanyi. Gibajukize tugimanyi abalabi bayo. Okay. Bagita Expo tubeerako ku Sunday. Obeerayo ye? Tubeerayo. So Mukama agulumizibwe nnyo ate mulabe channel nnungi nnyo kubako okuyigiriza bintu binnyo. Subscribinga, commentinga, tabuza video, sharinga tekiri mbuzibu nnyo. Oli yennyini abwetaaga mu kirungi nnyo. Amina. Kakati Musumba juza oba wiiki bbiri oba wiiki emwawo njagala tutandikirewo waliwo Omusumba omunene omu ku banene wano mu kibuga yatugamba nti tewali buzibu muso simanga nga tuli mu kika kyekimu kyeyali andowooza ategeeza omuziro gumu kika kyekimu tuli mu kika kyekimu nti nzikirizibwa okuwasa muganda wange oba olwo kirani memba omweddira ogumu nitugeze nze Sekitoleko nempasa Nakigudde nempasa Nakabugo namuddu family yemu naye nga ekika kyekimu kati nga nze neddira maama nange nenfunayo Namubiru omulala Namubiru waka Nansubuga Bible bwete weegamba oba balina bye bakyusizaamu waliwo ya editinze Bible te editing ate bwe baali bagimala batuwa akanyiriri kali mu kubikulirwa 22:18 kagamba togattako ntotoolako Bible eyo wogattako bwetumikiza n'ogattako ng'olowooza okola kirungi musango bw'otoolako musango. Eriyo omuntu yali asomye Bible eyo n'agimalako naye si kyangu kubanga Bible si katabo. Oyinza osoma akanyiriri kamu ati ne kazimba n'osanga akanyiriri kamu weetaaga okukasomera ne kazimba. So bino bintu biri mu Revelation. So bagisoma ne bazimalako naye bo abatagisomye na mwoyo mutuku moyisoma n'omwoyo mutuku abasomye walabula kikuba walabula. So waliwo ayinza okwebuuza nti Musumba essimu eriki? Essimu yange 0756 12 96 98. Ayinza okuba ayagala online counseling kati waliwo abantu ali eyo bweru alina kiroto kimutawonya ya kumuvunula. Kise wali buzibu ayagala kwebuuza ayagala kulungamizibwa mu ngeri ez'enjawulo
0756 12 96 98 0756 12 96 98. Okay. So kati kyobuziza omwana Stone M Pastor Serwadda recently yavayo n'asomesa n'agamba nti kiriko buzibu okuwasa omukazi ow'omuziro ogwa. Lwaki? Pastor Serwadda si Muganda? Pastor Serwadda Muganda aba yeddira ki? Si Wampologoma. Abe nja kulimba. Basirwadda. Kati omukulu Katikkiro gundi Katikkiro Katikkiro kuba bw'ogamba Katikkiro togattako mukulu. Katikkiro n'avaayo n'agamba nti ekyo tekikkirizibwa wano mu Buganda. Ekyo naye kyetaagisa okusomesa omuntu. Kati bw'otunulamu kati bonna nze ngenda kulaga omulabi waffe owa Yugi. Owa Yugi naawe. Bonna ogenda tutangaza. Bonna yes. Nze ngenda kulaga obuwangwa bugamba ki? Bible egamba ki? Kati omukulu Charles Peter omukulu Charles Peter Mayiga kyeyayogera nyinza obutamusalira nnyo musango ntya kubanga ye wannono Katikkiro wannono kati ye nange ne nandibadde nga nze Katikkiro nandivuddeyo ntangaaze kubanga nange yo paati yange okutangaaza okulaga abantu ekituufu abantu okubalaga kiki ekirina okukolebwa balina kukola ki kikwata kunze kiba kikwata kunze bwe mba nga nze Katikkiro kiyakola kituufu naye lwakuba engeri gye yakireetamu engeri yali eringa essa munne wansi kyekitaabasanyusa engeri gye yakireetamu yali essa munne wansi ng'ate munne ye bwe yali asomesa talina buwangwa bwe yalumba. Munne yasomesa ate? Munne yasomesa tekirimu buzibu omukuwasa omukazi ow'omuziro gwo mumulina omuziro gumu anti kyenjagala obbalaga nze ngenda kulaga abantu omuntu ye yeetegerere. Wekiteera gwe oli ku sayidi ya Mwami Serwadda? Nze ndi independent, nze ndi ku Bible. Nze ndi ku Bible. Waliwo omuntu yali agamba sinnasoma. Nze ndi ku Bible. Nze omuntu nze njagala omuntu omulabi w'ebintu alabe ebintu nga Bible bw'ebirambika. Okay. Sikuvunula nga mugala. Ate sikugwa wasali nti lwakuba ono lwakuba akyogedde bw'ati kanzire wona nze ndi kulaga muntu Katonda kyayagala era kikiriwo ekituufu kutangaaza. Kati Charles Peter Mayiga n'alaga munne nti kyeyasomesa kiki kifu naye bw'oba wakulira wano mu Buganda okimanyiko bulungi nti mu kalicha ya Buganda wano waliwo ab'emmamba babakkiriza okwewasa. Owakiwulyako ekyo? Batya bewase batya nze ndi wammamba se twekiwulyanga ke wammwe soko ntangaze ndabika ndi mabega babagamba batya ekyo kyennyini kye ngambye eki ogambye ab'emmamba batukkiriza okwewasa batya batya okwewasa mu kika ekika kyali ati kati ffe ng'emmamba tuyina emmamba bbiri okulira mamba gabunga ne mamba ki gabunga simana namakaka ebiwe bityo namakaka gabunga kati ekyo omulabi waffe ye nkimulekedde ye nze ekyo kyenjogedde si kipya mu bazze bagoberera ebintu nga bwe bitambula akimanyi kati so Katikkiro mu ngeri gyaleetamu ensonga ye amanyi Bible egamba nti mu Timoseewo kisooka 5 olusooka egamba nti bw'oba oyogeranga n'omuntu omukulu yogera naye nga kitaawo. Bano bonna bakulu Katikkiro banza n'okuba bali mu myaka gye gimu bonna bakulu lwakuba bali mu ssente ndabika simbi naye nga bonna bakulu. Kati ate Dr. Serwadda kyeyayogera Bible egamba etya ate yo kubanga bwe tulaba mu ndagaano enkadde wabangayo okwewasa era ngenda kuwa ennyiriri nkuweyo nga mmeka kanzisome tewali buzibu ng'ennyiriri zigamba nti baganda baffe ulira kati wano olusooka okimanyi nti Ibulayimu yawasa Saala nga Saala muganda we Saala mwanyina wa Ibulayimu oyo Saala Saala nze ebintu ebyo byambuzaabuzibwa we nabuzaabuzibwa wali eri ku mataba
Kunuwa. Kunuwa. Kyeka wava ka era. Katya. Anti kati abantu nabaga no ingire lyatu. Nayingizaamu ebisolo ne family ye. Ya abantu 8. Tugenda olaba. Gwanga ddamba. Awo ka era wekava oba. Kati bwetulaba Ibra gundi Nuwa yayingiza family y'abantu 8. Naye ku bantu 8 kwaliko abaana ba Nuwa, kwaliko Nuwa mukazi we naye Nuwa mukazi we Jeffers Ham nani bali abaana aba 3 balenzi. Kati n'aba abaana bayingira ne bakazi baabwe aba be bantu bameka 8. Ofunye kati awo tewali era bali baana be bonna kati awo tewali era awo tewali kwewasa. Yes, n'omulabi waffe n'owooza akitegedde. Kati naye tulabanga Nuwa ate manya tulabanga gundi Ibrahim nga awasizza ate mwannyina Saala. Yali Salai? Kati awo yali nedda mu lubereberye abiri yali afuuse Saala nga bamukyusiza erinnya ng'avudde mu Salai. Kubanga mu ssula ye 15 mwe bamuyitira. Mu ssula ye 12 bamugaa Ibrahim va mu nsi ya nnyu. Mu ssula ye 15, 16, 17, 18 bamukyusiza erinnya. Abadde Ibrahim n'afuuka Ibrahim, abadde Saala n'afuuka ki? Saala. Onfuna. Kati ku nsonga abasiraamu bababbako ddiiri erinnya. Abaliwa abasiraamu erya Saala. Saala mbokuba ffe tetulituma. Saala musiraamu. Saala musiraamu. Naye ne bazire ba Saala gye bali osobola okwetuma Saala kuba kati ffe amanya olusi mulina mangi. Mu Bayibuli mu amanya mangi ate ne wesanga olusi Katonda waliwo ate amanya galungamya n'abantu. Katonda galungamya n'abantu kati olunyiriro olutulaga nga Ibrahim agize nga Ibrahim awasizza. Ulira Ibrahim bwagamba mu ssula ye 12 wano olubereberye 2:12 agamba era naye mazima ye mwannyinaze mwana wa taata gwe yawasa. Naye si mwana wa mmange n'afuuka mukazi wange. Mwana tugeze gwe taata waffe ye gwe taata wa Ibrahim gwe bayita Teera yenze Ibrahim. Kati ate nga wazaala ne Saala wali. Kati naye ate nga tuwamuzaala mu maama wamuzaala mukazi mulala mutegedde n'amuwasa. Wano waffe oyo aba muganda yennyini amuwasizza ate gwe bitegedde Stone M wabitegedde dda gwawasizza. Okifuna ekyo nkiraba. Amuwasizza. Kati nkulage omulala Ibrahim bwe yali ayagala kufunira mutabanyi we Isaaka omukazi yagamba omuddu we gwe bayita Damasika Eliyeza nti genda mu nsi yaffe gy'oba ofunira mutabanyi wange mu kika kyewaffe omukazi tomufuniranga mu nsi y'Abakanani muno mwe tutuula olwa wano simwagala. Ate ayinza okuba ali agamba ekika kyewaabwe ng'oyinza ebyo ebika byalinga kati nga olaba zino tribe essaawa ya leero nti Baganda Banyankole baki nti genda omufunire mu kika kye tuvaamu. Leka nkusomere okiwulire. Ibrahim yali lubereberye 24 okuva ku lusooka okukoma ku lwokuna. Ibrahim yali akaddiye nga ayitiridde obukadde era Mukama yawa Ibrahim omukisa mu bigambo byonna. Ibrahim n'agamba omuddu we omukulu w'ennyumba ye eyafuga byonna bye yalina nti nkwegayiridde sa omukono gwo mu kikono gwo wansi w'ekisambi kyange. Naye nakulayiza Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi era toliwasiza mwana wange mukazi aliva mu bawala b'Abakanani bentulamu naye oligenda mu nsi yange era eri baganda bange. Okawulira akantu ako kongera okutangaza ku nsonga yo anje eri baganda bange mwoliwasiza omwana wange Isaaka omukazi mu baganda be
ebivuddeyo owulidde kiraba ekyo kadi wano Katikkiro aba amuyuza buyuza nena kati waliwo ekyo kiwulidde nze nja kusigala nkugamba tuli mu ndagaano nkaddeera anti kati nzija kati wano ekyo bakikulaze nze ntangaza abantu njagala omuntu alabe buli omu nga tannakuba munne ekikonde awulye side zonna kubanga ate kati kineno nekineera kino eno kimanye mwami Stone M nti ennono n'ekkanisa biina ebibyawula waliwo ebintu ebikolebwa mu nnono nga mu kkanisa bya muzizo ne wabaawo ebintu ebikolebwa mu kkanisa nga muno tebayinza bikola kati abo babiri bajja na bajja ennono n'ekkanisa bajja na bajja ennono obuwangwa n'ennono balabe n'abalabe n'ekkanisa tebasobola kutambulira mu ccupa ekyo tebatambulira mu kutiya yemu tebasobola kutambulira mu kutiya yemu nkwongere ssebo wawulyako omusajja gwe bayita Moses Musa gwe tuyita Musa oyo kimanyi nti bamuzaala musengaawe eryo limusa bamuzaala musengaawe anti awo nja okugambira nti olaba ndowooza ebizibu ebibaawo singa oba ogenze mu kika kyo Musa ali ayogera Musa ali ananaagira buli ananaagira bamuzaala musengaawe si kyekyo ngambye ebizibu era bibaawo kati era kale ebizibu era bisobola okubaawo ku buli muntu kubanga tulabe wano abazadde abaana nga kubanga omuntu mu bufumbo ekibuzo kyandibadde nti olina kuwasa mukazi atya olina kuwasa ddi naye musumba ne tuwasa baganda baffe kale tuveko soke tubiteeke mpase muganda wange tuyina society eraba owasa muganda wo gobadde naye goba okuze naye nga mwenna babamanyi babategeera nti ono ye muganda wa Stone M oba nkiyite nte bannange gwe tokigula kisoboka kati nze kasooka kati nkulage ndi mu ndagaano enkadde kyakolebwa katono awasizza sengaawo osobola okugera ne sengaawo nga senga mbadde nkwagala nga ovudde wano n'olinnya n'ogenda ewammwe ekyazanga tugeze n'ogamba senga nno ekindeese ayinza okubuuza onjagaza ki munnange nti njagala kuwasa mwana mpemudde wano mu Buganda okuwemula gwe bayita amawano kati awo Amulamu yali taata wa Musa Amulamu n'awasa Yokebedi muganda wa kitaawe owulira n'amuzaalamu Alooni ne Musa emyaka gya Amulamu emyaka 137 Musa bamuzadde musengaawe ne Alooni nkirabye amuzadde musengaawe awo kiri okuva 6 olwabiri omulabi Musa bamuzadde musengaawe nkutangaaza kati wosoma kubala numbers oba kubala 3 waliwo ekika kyali kitono Katonda n'akiragira kyewase kubanga bayina ettaka ddene Mukama n'alaba nti bagenda kubabbako ettaka lyabwe bwe baba batono bayinza okubabbako ettaka lyabwe Mukama n'abagamba bewase bo bokka bayale mu kika kyabwe tugeze nti bankima bewase naye mu nnyiriri zonna era yalondayo okusomesaawo andi kati nze sijja gamba nti yalondayo okusomesaawo simanyi mwoyo mutukuvu bwe yamulungamya naye ng'omubuulizi wabaawo kyoyagala okuteeka mu bantu wano nati wabaawo kyoyagala okutereeza andi kati nze kanungamya abantu abantu bo bategeere ekirina okukolebwa okiraba ate tulina obuzibu bumu mwenga abasumba tubalabirako ate tubawulirira munnyo tulindabirwamu omuntu mweraba naye ategeera musumba kasita ayogera tewali kirala 36 kubala kino kye kigambo Mukama kyalagira bawala ba zero fekadi ng'agamba nti bafumbirwenga gwe banaasiimanga kyokka
kunda y'ekika kya kitaabwe kwe baba bafumbirwanga. Anti nze nabuza kika kiki bagamba mu Bible. Kati kino ekika tebakyogedde naye owulira abaana bali kufumira kunda y'ekika kya kitaabwe. Nze nali ndowooza ebyo ebika biringanga nga olaba tribes. Andi kati mu bika mu Isirayiri mwalimu ebika 10 n'ebyo 12 ate Bible kanongamya abantu ebika bya Isirayiri 12 gye miryango 12 egy'eggulu eggulu liriko emiryango 10 n'egyo era tebakulimbanga. Ebika bya Isirayiri biri 12 era buli mulyango buli mulyango ukiikirira ekika era buli mulyango bwe tunagenda mu ggulu tugenda kusanku erinnya ly'ekika. Tugenda kukwatawo ine topic nene ate bwe nagisomesa eyo nayo eyo nayo kati leka nokusuni nono kano nakalaleera wano buli muntu gwe nze n'omukulu oyo ali ku kamera buli omu tetujja ne bwe tufiira wano buli omu ajja kuyingira mu mulyango gugwe. Lwaki? Kati gwe oli wano kali nsobola okusomesa nti erinnya lyeryo erinnya lyolina n'ebintu by'okola line eyo mwoli gw'ogwa mu kika bwe kiti neŋŋamba n'oli kuva kati ffenna tulina ekika mwe tuyingirira. Kati nze kabona bikimbulira njiri ekyo kika ky'Abaleevi nze nyingira mu Baleevi kati buli mulyango genda kubaako ekika. Bye tuyita nti ffenna tuli baana ba Isirayiri bye baali bategeeza. Kati naye kati ako nako katopi kali awo kanene ate nga nakasomesezza omwana wa Mukama ayigamu. Kati ate awo ndyoke mbatangaze n'egundi eggulu bye babalimbye bakoze ekibenna. Awo tugenda kukwatawo era sigenda kukubuulirako awo. Tutangaze ekyamwami. Yes. Kati omuntu omu asobola okunchalenjinga nangamba musumba naye oyogera nga atamanyi Bayibuli. Gwe tokimanyi nti omusaayi gwa Yesu gwatugula mu bika? Nkimanyi bulungi nnyo gwatugula mu bika kuba ffe mu bulokole ffe twagulibwa mu bika. Ebika byaffe Bayibuli egamba mu kubikulirwa 5:9 nti omusaayi gwa Yesu gwatugula mu ki? Mu bika. Gwatugula gwatujjayo mu bika ffe tukyaliko ebyo nti ffe tukyaliko ebyo nti nzireyo nsamire nzireyo nkole kinedda. Naye ate akanyiriri ako tekatulaga mu mikolo gya bika abalokole tikwabya nyimbe temuzika simanyi kwalula balongo okuziika tuziika muzika muti ngero okuziika kwa bjo naye ate tetwabya nyimbe. Lwaki kwa muntu wafa n'omuteerako omusika? Muganda wange omusika tumuteekako kuli eri ku mazika gennyini. Ffe tetwabya nyimbe musimanyi olumbe lwagundu nayabya ng'ennaku z'omwezi 3. Nati waliwo ennyimba eziggwerawo awo nnyini tetulina ssente ofudde omusika ye gundi. Ffe tuteekako omusika ate ffe tuba tumuteekako tumukwasa na Bayibuli era tumusabira busabizi. Ffe tetulinga bali nti bamuleetera effumu. Ate bino bye bakola abalongo nga bazaaliddwa ebyo byonna ffe tetubikola. Simanyi kuzina balongo simanyi biki ebyo ebiyimbayimba ffe tetubiyimba. Mukola bangi ffe tubasabira tubakwasa Bayibuli ffe byaffe ate biralamu. Naye ebyekika ate nabyo biri solid tebibasumbuwa. Ate kati omulokola ate ng'okyasumbulwa ebyekikwata obeera walokoka. Nze n'ebyekika tetukwatagana awo twayawula nti tutya lubaale bwandabako adduka buki. Nze nali mbaddeko ewaka waffe bali baleeseeyo abalongo naye abalongo abo bajja otukyalira nze nganze omuntu obuzibu bwe nafunamu. Kati twali amaka gaffe nga galinga era nga woogambye tetubikkiririzaamu biki naye wenkugambidde nti ebyekika biri solid. Abalongo bali ssebo mbu simanyanga okoke obuzibuze bwe nabafunamu nga tulya leeti ennaku ezimu. Lwaki? Nga tulya leeti lwaki? Emmere bagenda giteekako okwo ku lusigiri. Emmere egaana okujja n'owoogifumba okuva ku makya ssaawa paka ssaawa nga egaana okujja. Kati nembuuza maama kati maama naye nasooka neyeebuuzaawo ku bakulu abakulu ku kyalo ne bamugamba nti abalongo waliyo omulongo omu yali yabuuka abalongo bwe babateereddeko emmere yaabwe yali yafa lwaki ga yabuuka n'alaga ize yafa nakatonda waliyo owaswa abakulu bamubuuza abalongo wabateereddeko emmere yaabwe mama nga ye naye tabimanyi
naga nkole nti ansteka emmere yennyini gye mwawase funayo ebikuta nga bibyo obiteeke waggulu ku mmere emmere nejjirawo wenkugambire nti ebyekika biri solid mubasabidde busabizi ffe waffe babaleetanga olwere bamaze bakolera emikolo gyabwe baleeta omwana nga mukulu kati mubalokole mwe tebibasumbuwa era ffe tetukonya na mmere era ffe tetufumba mmere netusaako nti empogola ommere gye bayita empogola ffe tetusaako mpogola gana mutoke gasala eno neeno n'ateekako nga tagawaasi yeeyo empogola ffe tetubikola naye ate emmere ejja bulungi naye omanyi kye bayita omusaayi gwa Yesu omanyi amaanyi gaagwo ekintu bwe kiba kyamaanyi kitya nga kyewaana kasi oyita omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa Yesu guveeko gulina amaanyi kati ffe ebyo tetubikola byonna ate n'abalongo tebatulumba mwe abalokole muzaala abalongo ye tubazaalira ddala nnyo kati musabira basabira bulungi nnyo ekyoyisa okubuuka ne batafa abafa nga abantu abalala nedda sigamba wano nti oba nti yabuuse nti simanyi kye bayita okubuuka kale bo bakita kubuuka nti n'afiiraawo ng'akyali muto ebiseera bye tebinnatuuka bituufu wa ate ne batakutawanya ate ne batakwokya wobanyiiza bayokya obeera bayokya balokole kuba muba temubakoledde emikolo gyabwe gwewalabe balokole bameka be bakwokya wabula mpozi omuntu yenna yenna bw'oba toteredde mu Kristo sitaani akujooga kuba ye sitaani yanoonya banafu kino ekibuuzo nakibuuzaako n'omusumba oli nti mu kanisa mubeera brother and sister naye nfunye interest mu muntu mumuyita sister wange ebiki ate ne bakomekereza nga bakoze eki basiza muganda we mu Kristo Bayibuli egambako no ssebo kanyiriri Bakoliiso 2:18 titwafuuka baaluganda baana ba Katonda brothers and sisters in Christ eyatugula olw'omusaayi gwe twafuuka katulwaki ate twewasa anti ate tuli baaluganda yes the brotherhood eyo gye tuliko brotherhood gye tuliko eyo bw'oluganda obwo bwa mwoyo nti ekikutuuseeko mpulira nga kinnuma naye tekitulemesa kwewasa tufuuka bufuusi twafuuka nga bwonyinza kati olaba mu Kristone nga bwonjagala nange nemba nga nkwanga n'olwekikutuuseeko tetuzaalibwa maama y'omu taata si y'omu naye nga obwase luganda obwo kwegamba bakyali bamu mubayita ba brothers and sisters yes kati kati ekyo kyo tekirina buzibu kukola ki ate bwe twagulibwa n'omusaayi twafuuka omuntu kekanyirikale kenkulaze twafuuka omuntu atya omu kati omulabi waffe wanandaba saagala alowooze nti kiri kyembalaze saagala alowooze nti simanyi nti twagulibwa naye Pawulo agamba bw'ati nkulaze wano nga beewasizza wali babalagidde beezaale mu kika ekyale Pawulo agamba bw'ati mu Bakoliso ekisooka wano mu Bayibuli manyi nja kusomesa nnyo nga nina ennyiriri kubanga kinyamba nnyo omuntu okutegeera mu Kristone olaba otya nga mbuulira nga tonkwese buulira omulabi waffe onaategere naye omulabi waffe nti olaba otya nga ffe amakanisa g'abalokole twewasa nga bwe twagala tugenda okulaba nze sekitoleko mpasizza nakigudde mpasizza nakafeero andaba owulira otya mwe nga muwasiza nga muli mu kika kyekimu wankati nkugambe kimu nadda kyogere sebo kiteekewo abantu bakimanye kyowulira nga gwe wasiza muganda nze sombandeka nedda kireete sebo kiralamu ate kitya kati owulya tekikusanyusa kyensobola okugamba kizito kati omulabi waffe okimanyi nti n'ensolo ezo tezisobola kwewasa
kati omanyi mu Bungereza eyo mu kyasa kya ekyasa muzungu kibayita century kya 19 awo endwadde gye bayita hemophilia B hemophilia yendwadde omuntu gyafunanga omusaayi bw'omufumitanga wano bwati gufuwa tegukwata kati ffe bakusala wayitawo ebbanga gwekutte naye kati aba balina hemophilia B bwe bamusala afuwa mpaka bwe gumuggwamu n'osibawo ekintu ne bw'okola otya era balina muteekamu mupya naye wati waliwo kasente oyo aba akoze eki afudde kati kyatuka ekiseera nga mu kyasa ekyo mu Bwakabaka bw'e Bungereza nga bonna bafunye endwadde eyo kubanga abasingo kubanga era endwadde eyo bagiyita endwadde ya royal disease endwadde yaki yabalangira kyava kuki kubanga abaana bonna abava mu Queen Victoria wamuwulirako ono gwe babbulamu ennyanja yaffe naluba yes Queen Victoria bonna balwala endwadde kubanga baali beezaalamu okwezaalamu kirungi okwezaalamu njagala nnungamye omuntu okwezaalamu kirungi kubanga ekirungi kyekirina kiri ekyo kimaintaininga bloodline yes abakikola baba bagala kumaintaininga breed nti guno omusabi gwe twagala kusigale nga gutambula kubanga tetwagalamu birala kati yes kati naye ate ne weesanga nga ate kirina nakyo ebibi bingi buli kintu kibako ekirungi n'ekibi yes kati naye ekyo ndaba ebibi birina okusinga obungi andi kanze kandaga abantu beerondeko omanyi ne Katonda yennyini olaba ne gundi Katonda bwe yali atuwa amateeka mukama waffe Katonda yennyini yagamba bwe yali agaba amateeka 10 yakozesa ekigambo kikino yakozesa shall ebeera optional tense shall agamba takukaka agamba you shall not commit adultery eteka weriri yes singa yali atusale yandigambye don't ata wamugeto bajja kugamba nti amateeka bagakola kumenyebwa tujja kwetonda nga tumaze anti naye amateeka ekigateesaawo kyolaba kati gavaawo kati waliwo kisa ekyagateesaawo okutangira muntu butakola ki amateeka gavaawo ekumi Yesu n'agazinga mu mateeka aga 2 oyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'endowooza oyagalanga omulirwanaawo nga bw'okola otya gali aga kati gatambulya ku laavu kati so Pawulo agamba nti bwe nnali kuba kati kankubulire waliwo ate nkulazi nti kalica ne gundi ne kanisa tebikwatagana naye waliwo ate kanisa ne kalica bw'olabanga ate birinayo birireetingira ku nsonga ezimu nfuna nati tuli abantu bebamu yes tuli ate mu society yemu tulina okuba abeegendereza mwana wa Mukama nga kyokola kigulya Mukama ekitiibwa kyobolaba nga sinna kusomera kanyiriri kali waliwo akanyiriri kali wano mu bakoliiso meka ekisooka 10 31 egamba kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda ategeeza ki anti Katonda buli kimu kyakusuubira okukola mwami Stone M akusuubira okuba nga omugulira ekitiibwa bwe weeyisa olina okweyisa mu nneeyisa ennungi ng'ereetera Mukama ekitiibwa mukulu Stone M bw'ogamba nti olina Katonda naye nga byokola tebindeetera kutegeera Katonda sijja kulokoka anti kati musumba ogundi okubuzaabuza kwavudde kati ng'eggwanga oba ng'abantu tulina bingi ebituluma tulina bingi ebituli ku mitwe kuno abantu mutulaba mu kkubo okutambula abantu tetulina ssente abantu tunoonya renti abantu tetulina mirimu twetegekera kalulu musaayi gaaza ntalo beki mu nnyiriri zonna bwe noova eri n'otugamba ate twewase andi kati ye kati nze nyinza obutamuteeko sinyonyoosira yabadde alungamya kuba kati ng'omusumba aliwo okulaga ndiga kkubo ki etuufu nyinza obutaku naye kati saagala ate abantu abakifunye kituyuzeemu tweyawule kuba kati kuno abatulaba kuliko abantu bakkiriza mu bintu ebyo mulimu abagamba kituufu twewase era nga n'abamu batandika dde okwewasa
mulimu abagamba nedda kya muzizo nze sijja nze ekyo kindabikira bubi tekisobokera kati owulidde waliwo eddoboozi ly'abantu abamu boosi tulidde ki eddoboozi kati naye kati nze nkulaze ekituufu nkulaze endagaano enkadde nkutute kati tuli mu ndagaano mpya kati bayibuli egamba nti oba mulya oba munywa buli kyemukola mukikole nga olw'okugulira mukama katonda ekiki egambye mukole byonna olw'ekitiibwa kya katonda bayibuli egamba mu Luka 17 olusooka gwandaba Luka 17 olusooka egamba nti ebyesittaza tebirema lekanka basomere Luka 17 olusooka egamba n'agamba abayigirizwa be nti tekiyinzika ebyesittaza obutajja naye zimusanze oyo abireeta okwewasa tekwandibadde kubi bayibuli tekinaako buzibu kwewasa naye watyanga twewasa bano abali mu society kinaabayisa kitya era ekyo ekibuuzo oda kindi mu mutwe fine bayibuli eyinza okuba etulaze n'abaali bewasizza oli Moses bamusala mu ssengaawe naye kati kale nga tutadde wali ekitabo ebbali tugenze oba mugonde mu ka restaurant oba kati nga waneeno ozeeko okulya egundi nga wawasa muganda wo ng'ate bakimanyi muganda wo abantu abakulinaanya awo tusooke tuve ku bayibuli yo nga yo abakulinaanya bo bakiraba batya tuyinza okuba tetukolera kusanyusa bantu nga tukola bitusanyusa naye abaninaanye bakitwala batya omulembe gwo gugamba gutya n'ekirala mu bika byonna kati nga Buganda yerabika ina ebika ebisoba mu 5 biri mu 5 oba mu 4 oba mu 2 ebisoba mu 5 era gwe nojja mu kika kyo ku bika 5 anti kati ffe bwe tulokoka tuva mu bika tuva mu bika omusayi gwatugula tetukyatunula nnyo bika naye nze njakulaga muntu kituufu ye kati ye alaba ki ku byemusomedde mulaze nnyiri gye mugezi musanze oyo aleeta ekyesitaza ate ekirala ekyesitaza kati nga gwe kyogere tekisobokera ddala kati olwokati otandise kati okwesitala olaba nedda ekyo bane si kya buntu ekyo kyo mutuvuzeemu speed olaba si kya buntu bwe nakuwulira enjiri ojja gamba gwe ndyako enjiriyo naawe wawasa mwannyoko otandikidde ddala ofunira ddala komenti zenyu ku boda kati Pawulo agamba bw'ati kuba ntimanyi waliwo abagenda okunnyombesa okunvuma nga bagamba twale eri akajanja olinga atalokoka busumba bannanga abasumba nze sirina gwe mpagira nze mbalaga kyakukola kati wulira Pawulo nze ndi kati nze nkulaze ku kunono n'obuwangwa kati nkulaze ne Bayibuli kati wulya Bayibuli era kyekyagamba ndagaano mpya byembijja Pawulo agamba nti bwe nali mu Bayudaaya neeyisa ng'Omuyudaaya bwe nali mu bakwata amateeka nakwata amateeka bwe nali mu batakwata mateeka nali sikwata mateeka omulya Pawulo bakolisa ekisooka 9 1 Corinthians 9 verse 20 egamba neri Abayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya naye nga si kubanga Pawulo yali munaggwanga Gentile teyali Muyudaaya naye agamba neyeeyisa ng'Omuyudaaya nti kati bwe yali mu Buganda yeeyisa ng'owaki ng'Omuganda era wajja olugero wogende Bulyambwa naawe omeketa Abaganda bakikopa wano kubanga Bayibuli yaliwo nga Abaganda tebannakola ki tebannawaawo neri Abayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya funenga Abayudaaya olwo Abayudaaya asobole obbasika bajje muki bani katula mukulu Stoneham bwe ntegera nti olina byoyagala olina ebita kunyuma tugeze kati bw'oba tolya mbizi nga nze njirya bwe mba wooli nange mpleninga nga atagirya naye ng'ekituufu okimanyi kubanga lwaki saagala nesittaleko kubanga bw'otegeera nti ndya embizi nga gwe tolya n'ekikopo kyange mwe nkuwa amazzi tonywa
kituufu ne sowaani zose zirira kubanga lwaki kubanga oli embisi onesitaddeko ebyo okifuna akatako kanfaananiramu n'akabasawo so omusawo akukebera nga oli mulwadde wa siriimu atandika okugomya guma si gwasoose nange ndi kumbe ye tali akuze akuze akusika eriyo akuze kati agambe n'eri abafugibwa amateeka nafuuka ng'afugibwa amateeka bwe yatuuka gye baffe bafuga amateeka bwe bagamba ssaawa emu mu nnyumba nga naye abeera wa mu nnyumba awo abakwatirwa amateeka bonna ne bajja gy'ali agamba atya nenfuuka afugibwa amateeka nze kennyini nga sifugibwa amateeka ye nga ye tagoberera amateeka naye ng'ate bw'atuuka mu bafugibwa amateeka ng'agakwata agamba nze kennyini nga sifugibwa amateeka ne nfune abafugibwa amaki amateeka agamba era mu 21 n'eri abatalina mateeka nafuuka ng'atalina mateeka si butaba n'amateeka eri Katonda naye nga mpulira amateeka eri Kristo nfune abatalina mateeka. Nkulaba olaba kati bibinja by'abantu bameka abavuba eyo bwe bakkanisa ya Paulo ekula egamba n'eri abanafu nafuuka munafu nfune abanafu n'eri bonna nfuuse byonna ne mu byonna ndyoke ndokolebwe ndyoke ndokolenga abamu era nkola byonna olw'enjiri ndyoke nzisenga kimu mu yo. Enjiri egamba etya mutabagane naawe bwe mubeeranga nabo mu nsi gye mwalaga mukole emirembe musabire emirembe. Pawulo mulabye olabye ekintu bwakikwata olabye ekintu bwakivuga anti kati awo nekituzzaayo wali uwa ku mwami Serwadda mwami Serwadda ali wano mu Buganda akimanyi abaganda tebakkiririza muki mu kwewasa kati lwaki ate teyakola nga Pawulo ani zira nakugambe mwami Serwadda simuyinako buzibu gwe ng'omuntu n'ababoda baleka bo bamuyinako obuzibu kubanga naye yabulidde kyamanyi kyalaba kati ate era we mumusiimako kiri kimu nti ffe twagulibwa mu bika ayinza okuba we yeesigamyawo twagulibwa mu bika naye kati ensonga lwaki nsomeseza topic eno njagala kutangaza omuntu alimu okweyuza n'akikkiririzaamu n'atakikkiririzaamu wabeerewo eŋŋuumi obubaka bw'omuwa yeesalirewo nze mulaze sayidi bbiri ate kati nze webimbuzabuzibwa uwa tugambye abaganda bano kale tuveeko ne mu baganda tulina ne tribe endala era gwe n'olondayo wa kika kyo bali abalala baani anaabawasa nobali balina abantu abalungi kati ate kati era kijja okulungamya abaana ba Mukama kino tewaliwo kanyiri katukaka nti tunaawasa mu bika byaffe teruliwo era tolundaze era teruliwo era sirulaba era tewali aluyina olutukaka nti mukulu stoni wagambye oli wa mamba mu mamba mwolina okuwasa teruliyo era tewali aluyina era tebagamba nti atakikoze ogenda mu geyeena ninga alaba gyolaga okirabye ate era tewalunyirugaana awasizzaayo nti tagende mu ggulu kale mukulu stoni lwaki siko waliwo olunyirira lutugamba tuwase biri ebika ebirala teruliyo nalwo so tewali lunyiriri lwankalakkalira lulambika mu butuufu nga lutulagira teruliyo era tewali musomi wa Bayibuli agenda luwasanganya bino actually tewali lunyiriri straight kwekyo zoba nti omuntu mulaze eno y'omuntu akola atya ayeesalirewo so kati tudde ku side eya Katikkiro tutandikira awo nyini yagambye atya Katikkiro ye yabadde nga agamba tekikkirizibwa
era tekikirizibwa. Katikkiro era ye naye simu inaako buzibu wabula ze ekintu kimu kinabadde mumunenyamu engeri gyaleseemu ensonga ye kubanga yassizza munne Ati kati yamusobedde naye anti kati Katikkiro tamanyi Bayibuli alinga eranzi etagimanyi kati yandibadde takigenda mu nnyo ng'agamba nti mukulu Sibadde alinga atamanyi Bayibuli kuba ate yatagimanyi Katikkiro tamanyi Bayibuli era nkiwa Katikkiro tosobola kumuteekaawo n'akuwa ennyiriri 10 ng'azijja mu mutwe. Katikkiro asobola ssebo. Nedda ssebo. Katikkiro ali solid. Yawula amateeka ne Bayibuli. Katikkiro ali solidimu. Quoting ennyiriri 10 ozimanyi? Ennyiriri 10. Ng'oyogera bw'oti nti kyeŋŋamba kiikino. Nnyiriri 10 n'ogamba nti bakolise ekisooka 10:31. Bayibuli egamba bw'eti n'olwogera. Oba kulya oba kunywa oba okukola ekintu kyonna bikolebwenga olw'ekitiibwa kya Katonda. Olwo ne luggwa n'ofuna olulala nnyiriri 10. Ennyiriri 10. Omwana ali solidimu. Sooka ove mu practice kati ng'omugudde Katonda basebe mukama basebe bali kusebe kale tuwe ennyiriri 10 wano. Eziveeko ne bapasita abamu anedda gwe ne bapasita abamu godi oyo kati muleke ye ne bapasita abamu gwe mutuuze wano ng'ennyiriri 10 ayinza okudduka ku seeti wano ng'omutuuze wano gwe ennyiriri 10 ozimanyi ennyiriri 10 zokka 10 mu mutwe mpa ennyiriri 10 nga tosomye Bayibuli nga gwe byasoma byokebera wano yenga alaga tetwagala kutufera n'ayogera ebitaliiwo twagala nga kyetusoma kyasoma kyetukebera wano. Si nyangu ssebo nandaba wano batono nnyo abazisobola era batono nnyo ekkanisa ebitera obakola ki obabba owabo kati abantu abamu abeera amanyi nti Matayo abeera agera n'agamba nti Bayibuli egamba nti Mukama Katonda ye musumba wange seetaagenga bw'ombuuza kali mu Zabbuli eyo oba kaliwa naye kali mu Zabbuli naye nga kituufu era kali mu Zabbuli naye bw'ombuuza Zabbuli mmeka Zabbuli naye ekitabo ekisinga obunene ye obwavu. So omulabi waffe wenkulese omwana Stone M sokolinde mu bufu bwe bumu nga tukyali nga wenkufunye omanyi ennaku zino oba ng'ekkanisa y'abalokole mwatugambe mu abalokole enzikiriza y'abalokole mutututemu speed kikyate mbadde njagala twogereko ku Pastor Aida. Pastor Aida abadde talina kyabadde naye obujulizi ennaku zino butuwoomera bubadde butyate olaba bawoomera bulimu amafuta kiki tugambye muggulu bafumba emmere bafumba waliyo amata agakulukuta nga gava mu Katonda mwennyini tonagawulirako bw'ojja gakwatako nga gavaawo bujulizi bwa Aida ati ekituufu ki ekigenda mu maaso mu kkanisa ati omulabi waffe biseera bya luvannyuma omulabi waffe era bino biseera byetumu bya luvannyuma era Bayibuli bw'ebiyita abantu nga bangi abayitiridde ogenda mu ggulu bantu bangi ate buli omu ekyewuunyisa anyumya bibye singa otuuza wano omu naye nababuuzako ekibuuzo ekyo ne mbabuuza naye lwaki buli agenda mu ggulu bwadde anyumya bibye naŋŋamba nti kubanga buli omu alaba bibye abatakuzeemu ssebo oba okyalina kyobuuza lwaki abalala tebagenda kati ye yaŋŋamba bwati ekyo kyekisooka naga nti buli omu alaba biki alaba bibye nti kati kiringa nti kati e Uganda ffenna tusobola okujjana e Uganda naye oli n'alaba ebiri e Busia oli ate n'afuna omukisa ogujja e Kampala oli n'agenda ate n'akoma Masaka oli n'agenda ate n'akoma Embaale buli omu anyumya biki bibye ffenna nga tuli mu Uganda ate era nawe ogamba nagenda wa e Uganda nga tuli wano buli omu anyumya bibye kati nze omulabi waffe ali wano ku channel yaffe eno ennungi sisobola kuwakanya muntu byalabye kuba tewagenda naye saagenda naye naye ekintu kimu kyensobola okubakubiriza mugoberere nnyo ebyo ebiri mu Bayibuli ebyo byebituufu lwaki abalokole mwekka mmwe mugenda mu ggulu anti era eggulu lyabalokole
nga tulina amadini amalala bo nga tetuwulira bujulizi bwabwe nga bagenze mu ggulu. Eggulu ly'abalokole fe abatali balokole tetugenda genda. Nyinza obutakiteekako nnyonnyosera naye ekituufu kiri nti Yesu yagamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali alijja eri kitanga tayise mwani munze si Yokaana 14:6. Yeyo yennyini nze sikwotinga bikyamu. Omulabi waffe ye bw'analaba nga nnimbe ng'ateeka mu comment section. Naye nze kyenzikiriza ennyini zonna zibeerawo wano mu mutwe. So kati Yesu kyolwa yajja wano ku nsi n'atufiirira era n'agamba nze okubategekera. Era Bayibuli egamba mu Bakoliiso nti ffe kuno ku nsi tuli baki bagenyi, obutuuze bwaffe buliwa mu ggulu. Tugenda omalira ebiseera ebiwanvu. Yes. Obutuuze bwaffe buliwa mu ggulu. Ffe okumalirako our destination eriwa eri mu ggulu. Yes. Balokole mwekka fekka ate eggulu lya mirundi emeka. Lya mirundi emeka. Anti ngamba waliyo atoloza eggulu eddala liriyo eggulu ffenna lye tulagamu eggulu omuntu ali ku nsi alina okulaga liryawo teririyo. Mpozi ngo abagamba lya mukono wali abatondu bakayita ggulu. Kamanyi naye tewali ggulu ki ddala. Era eggulu liri emirundi egyo 3. Tewali ggulu puli abamu agamba nalaba amagulu 7 nalaba 7 heaven tebiriyo bifu. Amagulu gali ameka 3 nakusomera ku Bayibuli etulagaaga nze waba ayandaga agasinga awo eggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu. Kati byawukana nze ndaba kintu awo waggulu. Eyo olaba sky banga eryo si lyeggulu. Eggulu liriwo. Kati naye topic ndala nga twagisensebudde eyinza okutwala essaawa nga 2 bw'onooba ojagala nayo nga tugikwatako. Actually nze bwe naawe okusomesa ggulu okiraga n'ojja ne story bw'onooba okusomesa topic eyo leeta buli omu kyalaba mu ggulu nze nkubulire mbayina ng'ogamba kino omusumba ate kino nze nga nkulaga evidence. Kati kwetegekera omulundi oguddako ye wendi omulabi waffe Mukama akumpeera omukisa. Yenze musumba Sekitoleko Peter Nsangibwa Lugala ku prayer 5-6-12-998 mu comment section muteke ekibuuzo kyo wamu n'okuyombeera awo okuteeka nakwera tukwaniriza kubanga ate kati mune nze atatunda ice cream kuba yatunda ice cream bamuyimbira buyimbizi ice cream uyo ice cream uyo kati nze situndda ice cream. Bino byenjogedde waliwo benyize waliwo bensanyusiza naye gwasanyuse Mukama akumpeera omukisa ate naawe anyiize Mukama akuzibula amaaso otegeera amazima amaaso g'omutima olaba amazima. Mukama akunjagala omwana Stone M neyanziza n'omukulu kamera Mukama akumpeera omukisa. Tweyanzeege yeyo sayidi eya okulungamizibwa kwa Musumba Peter ku nsonga z'okwewasa ng'abeebika. Gw'otutte ki era otegedde ki? Otegedde kyentegedde, otegedde kyasomesezza, otegedde ki oba otegedde okyali ku kiri eri ekikadde. Ani mutuufu ani mukyamu? Gw'ogenda kukola ki ye? Nze Stone M eno ya Yugi Now TV tubasaba mweyongere okusubscribinga mweyongere okulikinga. Musumba Peter ono tukyatambulira ddala naye twamwekwatako era nze ekimbuzaabuza mu kkanisa nja kuba mukuleetera nga sijja kukusuulirira era wenkusabira tolimbibwa sigala ku mukutu subscribinga sharinga abeetazo counseling enamba za Musumba zoogedde oba Musumba ogiddemuko 0756129698. Okay, nsigadde nze Stone M tubaagala nnyo nga Yugi Now TV. wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.